Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale balamusizaako mwena abali ku mukuto gwa There is Still Hope, abali ku Tish TV n'emikutu emirala namwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuwa ekitiibwa n'amateendo. Twayinza okubeerawo okwo n'omwoyo omutukuvu okubanga atuluŋŋamya n'otukulembera okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'addamu nti amiina era amiina ddala. Kaakati alina kye njagala otwogereko olunaku olwaleero. Nga ekkanisa mpakitiseemu ziwerako, ezimu nakolaganako nazo nga nkyakolera sitaani, ezimu saakolaganako nazo naye nga era ziri mu kategore eyo. Kubanga obanga okyaweereza sitaani tosobola okuba nga okolagana na buli kkanisa. We bakutumye ogenda tosobola kwetwala buli wamu, kubanga kiba kizibu okubanga buli muntu akubuuza ate ni kkanisa ate buli kimu oba tokimanyi. Weewaawo osobola okulaba sisitimu nga weetambula. Waliyo ekkanisa bwe muwaayo ebiweebwayo ebyo bye muwaayo, ekiweebwayo simanyi kimu kya 10 bibereberye, twala tugende kategorezi zonna. Abamu muwa kaashi, abamu muweerayo ku online, muwaayo nga muyita kimanyi buli kkanisa erina enkola ezo. Naddala kkanisa zonna eziri ku social media zirina enkola eyo. Badisplayinga bank accounts, badisplayinga mobile money n'ebifaanaganako bwe bityo, okubanga abantu abali ewala atasobola okuba nga baleeta kaashi ate nga baagala oyimira n'obuweereza obw'enjawulo, basobola okuba nga bakozesa method eyo. Waliwo kkanisa ze mmanyi nga bwe mumala owaayo bwe muti oba Sunday oba weekly days oba so long as muwaddeyo, sente ezo bazikwata. Bwe bamala ozikwata ne baziteeka mu coffin. Coffin oba ogimanyi, keesi y'abafu. Bino bye nkugamba bya ddala. Bakwata ssente ezo ne baziteeka mu keesi y'abafu. Bakwata eyo layiri gye musindikako ssente ne bateeka mu keesi y'abafu. Bank statements ne bateeka mu keesi y'abafu ne baziziika for 6 hours. Gwe bye bagamba bya ddala. Oli Saudi Arabia, oli Qatar, oli Iran, oli Iraq, manya US, mune wa UK, yonna no matter where you are. Wasindika kiweebwayo kyo, sindika kimu kyo kya 10, sindika nsigoyo. Bakwata ssente ezo ne bazitwala mu coffin ne baziziika for 6 hours before nga tezinaba kubankingibwa. Baana bagana ne banka bannange. Ndowooza mu kitundu ekyokubiri kanze njogereko ku waliwo banka gye mmanyi, si mu Uganda. Eri eyo Philippines. Eyo Philippines. Kakati banka eno tugenda ne tugyayo ssente. Oba tugerayo ssente ne twewola ssente. Naye ssente banka zennyini ndogo. Okitegedde? Ogenda okugyayo ssente banka ndogo. Manerena naye n'aggyayo ssente, Manerena naye mulogo. Kati zigenda otuuka ku final consumer ggwe ng'eddogo eriri kuli teribalika. Zonna ne zisooka zifa ne mutabaamu kalungi konna. Anzireyo ku kkanisa. Eyo banka nja kujja. Waliwo banka bannaaye paka nakati yo nempita ne mba ngenze Philippine eyo ne mpitawo buyisi ne ngiraba. Mpulanga n'omutwe gunnuma. Terooze bannansi esula Abaganda bagamba bati. Terooze bannansi eyinga mbwa yeesigamye ennyama. Kakati kkanisa bwe bakwata ssente ezo ne baziziika,
for 6 hours. Why? Njagala otegeere leero ate kireme kukuleetera butawaayo. Gwe omanyi woowaayo walyoke, please continue. Kwaga Bayibuli egamba blessed is the hand which gives than receiving. Okitegedde? Ate buliwozi bw'omulimu gwa Katonda ofuna empeera. So bino by'enjogera tebikuleetera kubanga ate olekerawo okukola Katonda ky'ayagala okole. Kola. Naye olina okubeeramu amagezi ag'obwa Katonda. Ekkanisa zaayonooneka, nzaakubuulira. So era ekkanisa kasa mumala owaayo akolaganako nayo dda akyankolera omubi, of which ayina bakyalimu eyo system. Ate teri emu nnyingi, mala waayo bulungi, waliwo ali responsible for that. Sente bazikwata bulungi, abazitwala, abaziteeka mu coffin, abazizika 6 hours, omala ozizika 6 hours, abazijjayo, abazitwala mu banka, abazitereka babulijjo. Naye muganda wange, sente yo kerinnya mu coffin eri ne bagiziika for 6 hours. It will be the beginning. Ijja kuba entandikwa y'ebizibu okuba nga tebiva wuwo. Bafuna challenges ez'enjawulo. Baana bagambako n'abo abalalu abo ababeera ku nguudo. Abagabagaba ssente abo abantu ababeera ku streets abo. Maama, abantu bali okwo for mission. For mission omw'obulungi. Buli lwamala osolooza olw'eggulo waati ng'atwalayo eri nga baziziika. Okitegera? Nga baziziika mu keesi. Oba obadde olina omudaala, oba bintu bigenda kuba nga bitandika okudobonkana mu ngeri etategeerekeka, ebintu bifeefe, komekkereza nga tewali. Oddeyo ku zero. Naye abo bokka abasobola okuyimirira, kubanga it's not a permanent nti we bakwata ssente zo ne baziziika, you are completely finished. Nedda. In fact waliyo n'abamu nga bakwata ssente zaabwe ne baziteeka mu coffin eyo ne zibuukamu. Ekyo kanje kunnyonnyola okitegeere. How? Waliyo ezigaana oziikibwa. Ezo era tebaziteekamu. Waliyo ssente z'abantu nga ziri endagaano ne Katonda. Nga tosobola zikolako rituals n'obuufu otya. Ate n'obikola kuba omala budde nga kunamira muzibe ate kati agenda laba ki? Zibe tewali kyagenda laba. Omala biseera byo. Gye ziri. Era nze njagala naye nga nkyakolera Sitaani. Waliwo ebintu ebimu ebyagaananga. Okitegeera? Sente ezimu nga zigaana nga zirina endagaano nnyinizo alina endagaano ne Katonda. Nga Katonda yazivunaanyizibwako nga tewali kyosobola zikolako. Kakati ndaga amakanisa si nti buli ssente ze bateekamu bazikolako bye baagala. Nedda. Waliwo ezimu ezigaana. Totally nga tosobola kukolako any ritual around it. So muweeyo. Kati ekizibu kiri ku bano awawali ye kasita aba atambula byo ku social media n'asanga we basolooza n'ateekayo. Aba atambula ku social media n'asanga we bakola condolence n'ateekayo. N'ateekayo. N'asanga we bali kulagula. Kulagula n'agamba bakistapinga mugano prophetic anointing n'ateekayo. Muganda wange.
kwaleka abantu abaali nga babuluminga nawe oyinza okuba nga wali omu kwabo nga olina level kwe wali wadde tewali wamaanyi nnyo nga tolina byamaanyi naye at least nga tosabula mitwalo 2 naye muganda wange essaawa zino n'omutwalo gubula ate mutwalo 10 mu nnyumba nga bakoze saaki ssaawa zino tebasobola zisangamu. Why? Ate kibikaminga worse nga sente zo ziri ku byoto biyitirivu. That's the problem. Kubanga woba osaba olina okudiringa na buli kyoto. Mu nsi ey'omwoyo teri automatic deliverance easily like that. But deliverance, no, all deliverance, okitegeera, it's a process. It's a process. Kakati tolowooza nti if you recognize one altar omanya nti kino ekyoto kifu n'osabira ekyo nti nabiro ebirala byonna byewagendako oba omaze okuba nga obisumululwamu nedda kimu ky'odiiringa nakyo. Kati obuzibu bugenda okujja nga tuli ku byoto bya njawulo. Wagendako ku kiri n'ogendako ku kiri n'ogendako ku kiri n'ogendako ku kiri kati ogenda otuuka ekyanga nga oli ku byoto nga 40. Omuntu ogwo eby'e Uganda, eby'e Kenya, eby'e Nigeria, woowo eby'e Nigeria kireka bye bizaala eby'e Uganda kubanga singa bonna babijjeeyo. Eby'e Nigeria nayo n'ogenda Tanzania n'obuuka n'ennyonyi n'ogendako mu by'e US oli kunoonya mafuta akusumululwa. Tulina okwegendereza. Osiibye mulokole okoze eki webale naye ebyoto kwe tubeera. Mukazi agasinga gafuuka byoto zakubuulira demonic altars. Byoto kati ffe tuli ba merchandise, tuli byamaguzi, okitegedde. So eno ekkanisa mwene mu ggwanga Uganda ate seemu ate zizimu ku nnene oba waliwo n'entonotono nga mukwata oteekayo ssente zo oba oteekayo ensigo simanyi munakyo mu 10 simanyi development fee simanyi biki byonna baziziika mateeka naye nga balina ensonga lwaki baziziika. Kankubule bwe bakwatanga ssente yo ne bagiteeka mu coffin ne bagiziika baba baziise your life, baba baziise your future, baba balikola spiritual transaction, baba balikola swapping, destiny swapping. Kasa bakwata ssente zo ne baziziika baba bakumaze okuziika mu byenfuna. N'obadde olina bizinesi ng'ebbuumi unless nga olina enkolagana ne Kristo, that's the one condition you not okumanya tekiri automatic mu gwe baziikira ssente asiraana nedda. Woba olina enkolagana ne Kristo nga your finances, ekizibu kye tulina nti finances zaffe tuzikwasa Yesu nga zonna zifudde zimenyesemenyese zijjudde ebituli nemma tezikyasaana kutambula. Awo Yesu ntumugamba byonna twala Yesu. Take everything I have. Abizze bujja bamala obizze obujja nobimuggyako. Naye njogera ku bano nga financially si bibye byalina bya Katonda. Nowe baliziika ssente zo mu Indian Ocean ne balizitwala ku headquarters zaabwe Bermuda Triangle tewali kye bagenda kukolako. Ne balizitwala mu Bermuda Triangle kubanga ze ofiisi zaabwe enkulu obadde tokimanyi headquarters Bermuda. Ebyawo ku Bermuda kubanga gye njiddemuuko ne bazitwala eyo ne baziziika ogyasigala ng'okulaakulana kuba sitaani si wamanyi osinga Katonda. Naye on one condition nti you must have established
a very strong relationship with the Lord. Nga olina oba wawaayo buli kimu nga the Lord is the overlord. Ng'oliwo nga you a steward. Oli muwanika buwanisi. Kati ng'obeera ng'ojjasa oli muwanika nga byonna bikwasa Katonda asigwa alwana. Ate Satan talina kyayinza kukola. Katonda asaana n'omuleka ye n'akola ebibye n'amuleka n'akoowa n'aziika n'aziikula n'asala embuzi n'asala enkoko byonna n'abikola. At the end of it n'aba nga akoose mugaki mugalumunde nga talina kyakoze. So ekisinga byonna si kwe kumanya kkanisa ki eziika ssente kubanga ojja natabuka omutwe gwa bwereere bwe naagikubuli ojja wuunga ate seemu si bbiri si ssatu. Ekisinga obukulu igwe kwe kubeera ng'onyweza enkolagana ne Katonda. Ezo zireke zikole ebyazo. Establish your friendship, relationship, fellowship with Christ. Ezo sente ze baziika zijja bafuukira ate kizibu. Tewali kye bayinza kukola. Ate kankubuulire kino obadde tokimanyi. Baza okukwata essente tugeze baziise essente z'abantu nga 3. Essente z'abantu 3 ezo ze baziise ne mugiramu essente ez'omuntu ogwo. Nga that person has established a relationship with Christ. Wuliriza nkulaga omugaso gw'olina gwe gwobadde tomanyi. Balesa abantu 3 sente zaabwe no matter how much baziziise. Bwe bamala oziziika mwaba 3 mwe muli n'ezizo. Kitegeeza bali 299 gw'oli wa 3 bazitadde mu coffin. Naye you have a strong relationship with God. Okitegedde? Kitegeeza zino sente ziriko presence ya Katonda. Ziriko okubeerawo kwa Katonda. Ate Sitaani tasobola kubeerawo mu kubeerawo kwaki. Okimanyi nti gw'omu you can save the 299 that time. Simanyi oba okitegedde. Only you one person oyinza okulemesa emikolo rituals ze badde bagenda okukola n'abaana 299 ne bawonerawo. Kakati njagala omanyi nti you are very and much important in the community, especially in the body of Christ. If your father is a savior, he can use you to save some people. Okitegedde? Osobola okuwonya bano. Kati that is possible era ebyo bibatuukako abo abaziika sente z'abantu. Siri buli lwe bagenda oziika mission zituukira zifa. Lwaze nga zaali zituukirira singa ensi yonna baagisiba. Naye bifa. Because of one person gwe batwalidde sente zitalina kwatako nga z'omuliro gwennyini. Because of 2, it depends. So you are more and very much important in the body of Christ. So kama akuyambe wezuule kanisa zo zaatabuka. Siri batamya kanisa. By the way, you have to fellowship. N'okuŋŋaana ng'abedda Abaebbulaniya 10. Olina okuŋŋaana. Naye ekigenda okubeera more dangerous to be a church prostitute nti nga gw'ozunga mu makanisa. Mu wiiki emu osabira amakanisa 8 onoonya ki? Amakanisa ago 8 buli kanisa oleseeyo enkwaso. Kubanga tomanyi how are they. Omuntu azunga mu kanisa, omuntu asabira mu makanisa 8 mu wiiki emu, spiritually aba talina sensitivity. Talina wadde. Kubanga omuntu alina spiritual sensitivity tasobola kusabira amakanisa 8 mu wiiki emu. Naye unazunga obuzuuzi anoonya we kiri kiikyo kiri wakibake sikiraba baka asobola tamanyi. Okitegeera? So
You're very careful. Gana amakanisa gano. Mulaba amakanisa kubuuminga. Mulaba amakanisa kulaakulana. Kumbe bali ku destiny z'abantu kwe beegaggawaliza. Ekibi buno obukanisa obwavu temwagala agendayo. Kanisa akaavu tekansumba. Kajja kunsiiga obwavu. Obwavu buli mu ndowoozaayo. Obwavu buli mu nsi yo ya mwoyo. Olina bwerwana si kanisa yo nti gy'olina erina obwavu. Unless nga nayo erina kyekola mu nsi ey'omwoyo. Nawe banga kanisa eri ku musingi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kanisa si egenda okugaggawaza. It is you between you and God. Gwe mwennyini. Kati buno gana amakanisa agalinga amatonotono temugaagala. Amagala gali agabuuminze. Agabuuminze agayina internet, social media, radio gagenda buli saa America, basa buli saa America, US, Canada, South Africa, Kenya, Tanzania, Germany, Burundi. Ezo ze mwagala. Baliko amafuta. Ani agamba ogende bweru ge mafuta? Abantu aba ennyonyi nga bazifuula bugaali. Nabo balina amafuta. Ng'omuntu almost tugambe oba mu wiiki naku 4 abeera ku nnyonyi. Ago nago amafuta gawa Katonda. So obukanisa bwe tulanga obutono physically nga ate mu nsi y'omwoyo kanisa z'amaanyi. Ze tubuusiza amaaso ne tugenda mu kibagalo mu kikapu ky'omulabe Sitaani. Kuba ye atulaga nti wano awali amafuta ewabeera abantu abangi. Abeera abantu abatono tewali mafuta. Kuba amafuta ogulaba nti gakola mb'olina kulaba abantu nga bangi abantu, which is wrong. Kitegedde. So twegendereze bannange gye tutwala omusimbi gye tuwaayo. Abamu tukyali mu mbeera egaanyi because of where we offer, where we give our finances. Abamu embeera ezitwesibyeko embi okubanga gye twatwalanga oba gye tutwala tulowooza tutute maaso ga Katonda kumbe bali b'owadde. Bwe bazikwata bwe bazanjulira Sitaani ayongere okukutulugunya. Okitegedde? Embeera n'etandika empeera neeyonoonekera ddala. Ate nze kineewuunyisa nti ebizibu mubifuna mu gali agakanisa aganene, obuyambi ne mubunoonya mu gano amakanisa amatono nga mwe mulowooza. Okitegedde? Afuna mu kiri ekinene ekikanisa ekituuza abantu n'abantu. Naye eyo tatawonerayo. Era ogenda anoonyezaayo sumbawo ku kyala n'abanoonyezaayo bannanyimireko ate waatereera ate n'atwala eri obujulizi naye banabe baki ekituliko. Oba ani yatuloga abalokole? Simanyi. Owonedde Jjinja. Kanisa eyadde awo bw'obadde oyitangako bulijjo n'onyooma. Kati wafuna ekizibu ate be baayimira naawe. We wawona wooti n'ofuna okubotola twakulengerera ku TV. Banne Katonda wa wano. Era Katonda wa wano. Bannaye owa wano. Owa wano nze bannaye kyankoledde. Osuubira nti that testimony will stand. Ebwo obujulizi buba buzibu okuyimirira. Buba buzibu bukubwa. Kuba nti sometimes tulina short success, short testimony, temporary. Why? Establishment yaayo wonedde walala. Ozunga wa bujulizi ku TV tukulaba walala. Mulokole kiki? Ate wafuna ekizibu ab'oku TV abo tebaakusobola kuyamba. Naye okutta ensigo kyokka gye wawonera batulana ku bufoomu. Okutta ensigo ozunga otutta eri tebaakusabirako wadde. Kale lwaki tebaagiteeke mu keesi?
nga bagiteeka mu keesi nga baziika ng'oddamu tawaanya musumba ku kyalo. Musumba nti naye natereeramu ne munnaye Musumba ebintu byazzeemu okwonooneka. Musumba nti simanyi ebintu we byayonoonese, simanyi nalabiddawo ebintu byonna bye nabadde mmanyi nti bigenda tambula bulungi biri upside down. Why? That is it. Tetumanyi. Amakanisa agamu muganda wange baziikira ddala ssente z'abantu ze bawaayo bazikwata ne baziziika mu ntaana. Balina kofini baziteekayo ne baziziika for 6 hours ne bazijjayo ne bazitwala ne bazibankinga. Muganda wange eyo swapping spiritual eba ewedde. Oba owedde Luganda sina Luzungu. Mukama mwesigwa ajja kuwa omwoyo w'amagezi. Kisinga byonna establishing a strong relationship with Christ. Ate surrendering whatever you have. Byonna by'olina kubimuwa. Naaba nga kati ye master planner, ye decision maker, yakuba buli plan, amanyi buli kimu. Kati ne watuukawo ekyo in case kuba kati oyambadde omubiri, Katonda amanyi byonna. N'osindika ssente in wrong hands oba n'owa ssente in wrong hands, ye Mukama abaawo, tewali kabi konna kajja kutuukako. Jjukira Dawudi, Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuki, akomyawo eki? Akitegedde. Kale Yesu muwe obulamu bwo. That's the first method. Gamba Yesu nkwebaza kubanga wanjagala, nkwebaza kula obulamu bwange, mbukuwoobera omulokozi era Mukama waabwo, omusaasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kanituulemuko katono wenkomawo njagala tulabe. Knowing devil doesn't mean automatic deliverance. Ekyo kye kizibu ekisinze kati okulya ekkanisa. Okumanya sitaani tekitegeeza nti kati osumuluddwa oba ogafuna okusumululwa okwembagirawo. Tebakulimba. Ekanzi nkunyonyola ekintu ekyo kitegeere. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.